n'amawulire gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga galusaako. Malayika si agenda obubuulira naye ffe Mukama tuloze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Butere tweyanza nnyo tweyanzege mukwana okubeera nga otwegasseko. Program lesson weekend tuyigira ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo era twenyumiriza mu kuba tukyali balamu otuuka kaakano ne twebaza Katonda atusobozesezza. Lesson weekend gye tuliko egamba nti obumu okuyita mu bwetoowaze. Oyinza otya okugoberera ekiro okubeera ku kya Yesu Kristo yava mu ggulu n'ajja ku nsi n'akakkana bw'atyo. Bye tugenda okuba nga tutunuulira ng'omusingi ogw'obumu bw'ekkanisa. Naye nga Yonasaani Matovu akubuuzaako, nina omukisa ndi wamu ne bakadde bange ababuulizi b'enjiri ate nga abasumba ebisibo eby'enjawulo. Okusookera ddala wakati wano tulinawo omugenyi azze for the first time olundi ogusookedde ddala nga ye mukadde waffe Muhitira David. Yes. Sense nnyo okolako omukadde wange. Nange nesiimye okukusangawo. Ninga yali akulabyeko emityana. Ekyo kituufu. Kama yeebazibwe. Amiina. Mukadde waffe oyo atwegasseeko okuva ku kanisa ey'Abasevensi Abadvent ewa Kiso, kanisa y'ekitebe kya district, era nga ye mukadde asooka ku kanisa eyo. Sebo tuyenza nnyo obuweereza obwo. Amiina sebo. Kanyongera okwaniriza akaata ak'obukadde asooka. Nange nesiimye okukusanga sebo era neebaza Mukama olw'obuweereza obwo. Weewaawo. Ate ku ludda luli tulina omusumba waffe atwala ebbendobendo ery'omu disitulikiti eyo ery'e Kakiri. Mulimu n'amakanisa agagwamu nga ye mumyuka w'omusumba wa disitulikiti ey'ewa Kiso. Kyukakyuka zaabaddeyo ajja kwongera zitunuulira. So tusense nnyo okulaba. Weewaawo. Oyo musumba waffe Mpanga Frank. Weewaawo. Era tumwenyumiriza nnyo naddala mu kigambo ky'okubuulira enjiri ababwatulogera Mukama mutegeera bulungi nnyo. Musumba tukwaniriza ku Avento Media Productions ku YouTube ne FBN Television. So mulabi waffe mmanyi oweebuuza kati tugetuzaako ki kubanga n'okulonda kwawedde. Ffe tugenda bugenzi maaso nakubuulira njiri. Kituufu. Kaweefube gwe tuliko mu myezi gino esatu twagala muddamu Uniting Heaven and Earth, Christ in Philippians and Colossians. Yes. Okulaba ng'eggulu n'ensi bibeera kimu. Waliwo obutakkaanya obuli wakati mu nsi muno naddala mufe abantu abalya mmere tulina engeri tutakwatagana. Kituufu. Bagana kye baba baga nti abantu balamu bitooka ebisalire tebyekwekwamu naye twagala ffe kulaba ng'eggulu lino n'ensi bibeera kimu. Naye nga kuno tulaba nga kiyita mu kubeera nga tubeera kiki kimu. Mukadde nsaba otuweereyo essaala eggulawo butereevu tusobole okuba nga tugenda mu maaso. Katusabe. Mukama otukoze bulungi nnyo bw'otuleese mu studio muno okubaako bye twogera naye ng'ate biyamba nnyo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo naye n'obw'omwoyo. Kyetuba twegayirira mu kwogera kwaffe mu mbeera zonna omwoyo wajje yaba atuyigiriza ddala ate tubitegeere ku bwa Yesu Mukama waffe. Amiina. Waawo omwoyo ajja atuyigirize kubanga ebintu bino eby'obumu ate ng'osoose kubeera mwetoowaze. Manyi waliwo ekintu kyengenza enzuula mu bulamu. Obwetoowaze n'obumu byangu okwogerako. Era abasajja babiwandiiseeko bangi. Fact ebimu ku bintu ebyettunzi leero bw'oba nga oli wa kutunda kitabo nga bano ba philosopher, ba psychologists. Gweyogera ku bumu n'obwetoowaze. Bajja kubigula. Kyangu ogamba munno nti gundi beera bumu, beera kakkana. Naye bannange nga gwo kituddemu nti kati gwe ddereeva kankibeere. Kikaluba nnyo naye kyekintu Mukama kyayagala tubeere nakyo. Olunyirira okujjukira luno lwatuwadde okusoomooza
Paulo ng'asinziira mu kkomera e Roma awandiikira ab'e Filipi ssuula ey'okubiri lunya olwokubiri nti mutuukirize essanyu lyange mutya mulowoozenga bumu nga mulina okwagala kumu omwoyo gumu nga mulowooza bumu mutuukirize essanyu lyange mulowoozenga bumu nga mulina okwagala kumu omwoyo gumu nga mulowooza bumu. Muzungu wange ogamba otya? Paulo agambye tumulowooze bumu nga wano mu Afrika kisooka. Simanyi lwaki Paulo yeyanguyirwa nnyo okwogera ku nsonga eyo. Ndowooza yali agiraba kubanga mu byonna wano batulaze nti obumu ge maanyi. Obumu ge maanyi. Era n'Abaganda bagamba agali awamu ge galo. Abantu bagezaako kubanga twagala okubeera obulungi. Ng'ovudde ku mutendera guli ogw'amawanga gonna naye n'abantu okuviira ddala ku kyalo abantu batandika okwegattira mu zinnigiina osanga abantu nga balina obubiina obutereka ne bakuŋŋaanya naye ate bw'olaba enkomekkerezo yaabyo ogenda okulira ate ono yamunyaze ebyo abantu babyagala nnyo naye oluusi tebiwangaala naye obuuza ekibuuzo kiki ekiviirako waliwo ekintu ekyokweyagaliza simanyi oba ekyokweyagaliza kyavaawa oba kyekiri ekyaviira ddala ku mulabe Setaani kubanga ne mu ggulu eggulu lyali bumu kituufu naye ye ne yeeyagaliza n'agamba n'atandika n'okuperereza abalala. Mpakiti era bakyogera awo wamma kyogedde nti olw'obulungi bwo wakyamizibwa amagezi go. Kati ate ekintu kino ne kijja ne ku Adamu ne Kaawa bwe baagaanibwa okulya ku muti naye Bayibuli egamba omukazi we yalaba omuti nga gwegombebwa okuleeta amagezi. Kiyinza okuba nga okweyagaliza kuno kwe kwamuviirako n'okukola ensobi afudde ku kyawamu ekitugatta kubanga tutandika obumu buno nga tulina ekigendererwa. Kati amawanga g'ogambye agatera okwegattira mu byobufuzi babeera n'ekigendererwa ekikulu oba kuleeta mirembe. Bwe twali mu Ssematalo eyasooka baateekawo ekibiina kibakumeekume. Ogamba bano aba-7 abagende ntalo z'ebbama wa entalo ezo we zaaliwo naye era ebibiina bino andi walingo allied powers ozijjukira ezino ez'Abangereza nga waliwo ne bano Abajamani omwali Abajapani n'Abarussia nga nabo bali ludda lwabwe. Kati baawangawo ekibiina kye bayita League of Nations basobole okufuna eddoboozi eryawamu nanga bali bumu naye kyewuunyisa abatakiriza ebyali mu Ssematalo eyasooka kyewuunyisa ate Ssematalo owookubiri okuddamu newankubadde nga baali bakozeewo mu ngeri ey'obumu. Ssematalo owookubiri nga amaze okubeerawo era ne baleeta UN ne kaakano weeri naye weewuunya ogenda okwiraba eggwanga lino lirumbye eddala kati nawulidde Amerika erina eggwanga lyegenda okukuba nga eryeweredde era essaawa yonna kitokota naye nga ebibiina bino eby'obumu nga tebina kye bisobola kukolawo naye ndowooza kyabadde okuwona omusajja gwe bakutte Maduro abamu bavuddeyo nti naye ku bannamawulire abamu nga they criticize step America gyatekinze nti ne constitution yayo yennyini yagivodde nevola ne constitution ya UN. Kati oyinza okwesanga nga mubeeramu okweyagaliza bambi okweyagaliza ne kuleetera obumu okufa. Ndowooza ne Paulo wano kyava awandiika ng'alaba ekkanisa y'e Filipi ng'etandise okubeeramu ebigenda okugitaataaganya. Yes, so mukwano gwange atulaba Musumba Ssebo neyanziza nnyo atweyanzege atulaba kyetugenda okuba nga tusimbako essira kyekikolo n'eddagala. Tuyinza tutya okubeera n'ekkanisa eri ekimu, tuyinza tutya okubeera abatuuze mu nsi yaffe nga tuli bumu kubanga obumu kyekimu ku bintu ebikyayambya abantu okubeera emirembe ekyokubiri okugenda mu maaso. I don't think Buganda yandibadde eriwo eri nga teyali bumu kuba yatandika n'amasaza 3
naye n'ekigambo Buganda bagamba nti kiva mu Buganda. Obuganda buli awamu. You get that? Yes. Era abasobola okugezaako okwagala okunafuya enkulaakulana yaayo balina kusooka kugezaako kubaawula. yabula. I see. So ne Uganda wadde tuli mawanga mangi agali mu nkaaga eyo, we can still go forward nga tuli bumu. Naye amagezi gali gagano. Tugenda tunulira omusingi ogw'obumu mu kanisa. Naye ekyokulabirako kyaffe this time round si Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi musajja yagamba nti when the power of love shall overcome the love of power, the world shall have peace. Of course wao nomulala yakyogera mu America. Naye a statement etusoomozeza nnyo. But this time twagala kutunulira Kristo. Ku nsonga eno atuwaatya ekyokulabirako ekyobumu. Ndowooza Musumba nga wayogedde tutandike ne this unity oba enjawukana ezaali mu kkanisa ey'abasajja bano ab'Efiripi n'abakazi. Kansoma olunya olusooka ndozotoka ku Lwokusatu. Pawulo agamba nti kale obanga waliwo okukubagizibwa kwonna mu Kristo, obanga okusanyusa kwonna okw'okwagala, obanga okussa ekimu kwonna okw'omwoyo, obanga okusaasira n'ekisa, mutuukirize essanyu lyange. Mulowoozenga bumu, nga mulina okwagala kumu, omwoyo gumu, nga mulowooza bumu, temukolanga kintu kyonna olw'okuyomba newankubadde olw'ekitiibwa ekitaliimu, wabula mu buwombeefu. Buli muntu agulumizenga munne okusinga bwe yeegulumiza yekka. Weewaawo. Awo enkyakomye Musumba ssebo ekyokweyongerayo. Ku nsonga eyo yennyini abantu bano baali nga bali wamu mu kanisa y'emu. Naye balabika okuba nga balina bye baatunuuliranga. Buli omu n'ayagala okuyisaawo ekikye. Tulogera mu the unsaid contra. Naye Pawulo wano abawa amagezi okusooka bagezeeko okutunuulira Yesu Kristo. Abeere nga kyekyokulabirako kyabwe. Kubanga ye yali abaddewoko era ng'embeera zaabwe zonna ze balimu yaziyitamuko. Kati n'agezaako okubagamba bagezeeko okulaba nga lwakiri beegumiza ku Yesu. Yesu alina watuuka n'agamba mu Yokaana 16:33 n'agamba ebyo mbibabuulidde mubeere n'emirembe ku nze. Mu nsi mulina ennaku naye mugume kubanga nze mpangudde ensi. Emu ku bireetera ebizibu ebimu ebiviirako ekkanisa okuba nga tetuli bumu mitawana gye tusanga ng'abooluganda. Ne Yesu agamba mugumire ku nze, gye mitawana gimanyi gyali gina kubeerawo. Naye mutunuulire nze engeri gye nagiwangulamu. Kati Yesu yawangula atya? Tulina kugumira ku ye, tulina kutunuulira ye. Yakikola atya? Kubanga teri kye tukola mu kkanisa oba kye tuli nga tuli obumu Yesu kyataatuuka ku kukola. Era atugamba okugumya bannaffe mu kwagala. Singa tukulembeza okwagala n'obeera nga munno osobola okumugumya n'ebikolwa ebirungi n'omulambula n'ofaayo nga Yesu yatugamba nti yagala omuntu nga naye bwe weeyagala. Singa twefiiriza ne tubeera nga ffenna tulina ekigendererwa kimu kyakwagala nga ne waba omuntu tokkaanya naye naye ng'olimu kali akagamba nti no kankole ekikolwa ekyokulaba nga tuli bwa sseruganda. Bwa sseruganda ekyo kisoboka. Baatuyigiriza n'ekirala okubeera nga tukwatirwa abalala ekisa. Pawulo n'abagamba wandibadde ng'okwatirwa omulala ekisa oba kiwandiyise compassion, ng'ogamba ekintu ekituuse ku oli singa kibadde kituuse ku nze, ekyo ne kibeera nga kikulumiriza kubanga ne Yesu naye yalumirirwa. Ekyo no kiyinza okubaleetera okubeera obumu. Yayogera ku kisa n'ayogera ku kubeera nga ffenna tulina ekigendererwa kyekimu. Mu kanisa ey'Abadiventi nebaza Katonda batera okutuwa omulamwa buli mwaka kwe tutambulira. Ne singa kati omwaka guno ekisanja kino batugambye grounded in the Bible, okubeera nga tuli mu kigambo kya Katonda naye nga tufokasinze ku mission, focused on a mission. Kati nga buli mukristaayo yenna gyali oba buli muntu yenna gyali ng'anoonya kino kyenkola ne bwe mba muzimbi nsobola ntya okukola obuzimbi bwange
naye omulimu guno ne gubeera nga guli mu kigambo kya Katonda naye ng'ate guyina ekigendererwa ekikulu eky'omulimu bwava kubba seminti ate ekyo ne kibuulira enjiri n'agamba kankuuma obwesigwa ogenze n'okyogera kyekisoose okujja bwolesa omuzimu kubanga abazibi abasinga si beesigwa naye oli agamba abantu abo ga beesigwa bayinginiya ne kibeera nga kibuulira kyokka enjiri ekyo ne kibeera nga kituleetera obumu naye ng'ebizibu tubisolovinze mpolampola yes naye nga tulina ekigendererwa kitya kimu yakyeŋŋamba ng'oggyeko kuba nti nno ebigambo byawandiikibwa naye omusajja ono Pawulo mugezimu bw'omwetegereza musajja mugezi yeetegereza nnyo ebiro eriyo obuntu bwe tutatunuulira nnyo nga tuli mu bannaffe kebeere mu makanisa kebeere wa obuntu obutonotono naye Pawulo abulaga nga ate obuntu buno bukulu nnyo gamba omuntu bwe mba neeyagaliza tumanyi nokiwaana mba nkoze bubi bannange okweyagaliza entebe eno ng'eno gye ntuddemu tyamba sikoze bubi kati ye Pawulo kati Pawulo akitunira naga okweyagaliza okwo tekwali badde kubi naye binaavaamu si birungi kyavaga nti bannange bwe tuba twagala okubeera obumu kati okweyagaliza tokukulembeza ng'ogenda okweyagaliza akatabo kano akalungi sooka okagalize musumba akafune kati ekibanoga nti singa ffenna tuguze obutabo busatu ffenna ne tuba nabwo okusinga loga nti kambe nako mbe wanjawulo ku bbo kubanga ekindeetera okweyagaliza nzekka malala gali ge twayogeddeko nanyini wago ye sitaani kati bwe buli kimu bwe mbanga kyange kintuusa obutayagaliza mulala kubeera nakyo ayina ke yatujjukiza n'agamba mu lesoni gye twasomako emabega Pawulo bwe bamusiba abasajja naga nti naffe tufunye akakisa katuwulikikeko bannange papula z'amawulire zibadde tezitukuba naye kati naffe katuveeyo naga nti okuvuganya okwo okwagala naawe olabike kujjawo unity kati disunity nedda waggulu kati kyava alabula abantu be Filipi naye nga naffe mwetuli nti bwe tuba twagala okubeera obulungi tutandike okwagaliza bannaffe kati okuvuganya kuveewo bwe mba neeyagaliza ekirungi ne gundi ndabe nga bwakifuna tuba bulungi ojja kulaba nga tutandika okubeera obulungi sebo tweyanza nnyo tweyanzeege musumba sebo mwebale kuttaanya nsonga eno ey'obumu omukama atusaasire kintu kyemwogedde ekyo ekya selfish ambition okweyagaliza mukama akitukenenulemu 2026 buli omu ku bubaka bwe twagala obbasibirira mu mwaka guno mukama akugjemu okweyagaliza oba bwe weeyagaliza ebiddako kuba butayagaliza balala naye omanyi sajja muyaga nti tosobola kweyagaliza n'oyagaliza abalala kati olw'okuba weeyagaliza ate nga toyagaliza abalala nabo nga bafuna kye bayita obujja kati bwe bafuna obujja baba tebakyakwagaliza naawe kati buli omu otandika tambulira okwawukana nga kukoze eki nekubaawo awo enfunidde endowooza nti abakulembeze bano baffe abaakajja balondebwe ku buli mutendera kuba twalonze ab'enjawulo singa omukulembeze ono ayagaliza abantu bano be bamuwadde okukulembera ekitundu ekyo bakuwadde tibampadde ekitundu bwe kiti abantu bonna ne mbaagaliza nabo babeere bulungi kale twalituuse n'okwegomba abakulembeze baffe kubanga naffe batwagaliza tubeere bulungi n'olwekyo omukulembeze baffe abaakajja balondebwe nti omukulembeze tewandirwanye nnyo okulaba nga abantu baagala ensi bwe baagaliza bagaliza ebirungi ojja kuba nga buli muntu ekintu lwakuba awamu waliwo ekyansobera emagakaawo bana abakulemberwa nabo balinamu obunafu bwabwe waliwo omusajja yavayo n'agamba bane munsindikeyo nange ndyeko bintu byakulyamu ate ne bamusindika era ddala n'alya buli n'atabala naye nga yabasaba yabagambirawo nze njagala neerowoozaako nzekka kulya naye ate lesoni yo si kyeyagala yabagamba luli mbadde ndya kati tugenda kulya kati yo lesoni Pawulo yagambye abantu tubaagale kyenkanyi
tulyoke tubeere united naye nga bye nnalyeyagaliza ne bannange bye mbaagaliza mu kaseera ako so si mu future nga nvuddewo. Yes. Ndowooza tukkiriziganye mukwano nga tugenda okuwumula mu nti ekyokulabirako ekiri so powerful nga bwe tugenda otunulira nga tukumye omukuumulamu nti ensibuko y'obumu ye mwana wa Katonda Yesu Kristo. Ekyo kituufu nnyo. Weewaawo tuyinza okuba nga twebuuza ekibuuzo nti eyo gye tuwangaalira tuyinza tutya okutumbula obumu mu bantu be tuwangaala nabo. Oyinza otya okutumbula obumu wakati wo ne mukazi wo, oba wakati wo n'omwami wo, oba wakati wo n'abaana bo, ennyumba yo gy'okulembera. Katandikira eyo kubanga ekyalo kiyinza oba nga kikususseeko nga gwe atali weerosi. Naye oyinza otya okutumbula obumu wakati wo n'abantu b'owangala nabo. Kikyo twagala ogabaneko naffe mu comment section. Naye katusooke tuwumulemu ate oluvannyuma tubeere nga tukomawo. Akasanyu oba nnaku. Amaka kusalawo ko, sanyu bw'olisalawo, nnaku bw'osalawo. Amaka gakwata kulamu buno n'obugenda okujja. In fact, amaka ly'eggulu ettono ery'oku nsi. Naye oyinza otya okwewala obubi n'ennaku abangi bye bayitamu. Programu Amaka tulambulula ensonga ze tusanga mu maka. Oyagala essanyu mu maka go, onoonya mubeezi, oyinza otya okuza abaana b'otazaala, n'ebirala bingi mu programu Amaka buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro ne Wednesday ssaawa 10 ez'emisana wano ku 3ABN TV Uganda. Buterevu nnyo tukwisayo nnyo mukwano mukuumulamu tuyanza nnyo tuyanzire okubanga otambula naffe gwe yakatwegattako naawe tugamba nti thank you so much. Yala kwebaza mukyala Anita Enajjanankumbi kulesoni kwesiva thank you so much. Jjajja w'abalongo Zalia Nansubuga ennaku ezo obadde mu bijjaguzo by'amazaalibwa katusubire nti oli musanyufu oluvannyuma lw'ebyavudde mu kulonda naye nga tugamba Uganda esigala egenda mu maaso n'ensi yonna tusigala tugenda mu maaso ate ensi gyekuba ogenda mu maaso yolekera kudda kwa Yesu Kristo. Kibula nze mbawa essuubi nti byonna biganye tusobole okudda kwa Kristo era okubanga oli mweteefuteefu okusikira ensi ensuubize kuba eri ensi tugenda okuba n'ebibanja tujja kuba bumu. Ziyonasale ennaku zo Yesu yansuubiza nti n'ekyapa ky'omuggulu kiri mu manyago kati so siraba lwaki nedda yagaa nti ndikomawo nate ne mbatwala gyendi nemwe mubeereeyo. So batumiddeko ne mukyala Samali Kizito ludda luli olwo mu Amerika
muganda ffe Leonardo Kibirige Sweden bannemwe bali kutwagala waliwo sister Stella ali Doha Kata among others banne olwakadde nyinza obutabamalayo naye nga mwebali nnyo okubanga mutuninze Avento Productions ku YouTube ate naawe wali ku 3ABN amazima agatajunguluddwa tutunulidde kati essaawa katundooza twolekedde ekikolo n'eddagala ensibuko y'obumu eno yeeriwa eva mu kuteekawo ebitongole bino bibiina nga Niigiina n'ebirala kubanga ekibuzo ekibaddewo nga tugenda mukubula mu kibale kiga nti oyinza otya okutumbula obumu wakati wo n'abantu b'owangala nabo ekibuzo ekirala ensibuko y'omu yeeriwa naye waliwo n'ekyokusatu kyensaba mba bakadde bamwogereko okufaanagana kuba abaganda bagamba okufaanagana si Luganda bwekiri webagamba naye okufaanagana kuyina omugaso mu kubeera obumu ddi okufaanagana lwe kuyinza okugasa mu kutakabanira okubeera obumu bibuuzo ebyo bisatu ekisooka tuyinza tutya okutumbula obumu n'abantu mu bantu gye tuwangala nabo ekyokubiri ensibuko y'omu yeeriwa then ekyokusatu okufaanagana kuyinza kutya okuyamba mu kuzimba obumu waliwo kino ekisookedde ddala ekyamagezi tuyinza tutya okutumbula obumu wano bwe twasomye lesson baasose ne batuwa ekyokwetoowaza okwetoowaza nsonga nkulu ate y'amaanyi kubanga ekola buli wamu omuntu eyeetoowaza omuntu eyekkakkanya tayinza kulemwa mbeera yonna ne bwe gaba amaka oluusi entalo ziva ku kwegulumiza ziva ku ego nze mukulu nange nze mukulu ogenda otya nze nesigenda era abantu batetera okunyumya nagamba nze ekyo takikola nensirika naye ate nga bajjajjaffe batugambanga batuwanga ku ddagala waliwo omuntu omu yagenda ng'ayagala ddagala lyakuyomba gabuli omwami lwakomawo ayomba okukaka ntulwanye twekubye naye yamuwa eddagala lyali simpo nnyo naye nga yalowooza ati nooba lirimu amaanyi mangi yamugamba kwata amazzi gano bw'olabanga olutalo lutandise nga gogateeka mu kamwa gogabatika akadagala ako ne kamukolera naye olowooza kyali muki kwalinga kusirika bw'obatika amazzi oba tusobola kwogera kati bw'osirika oba okkakkanye n'okkakkana n'oleka oli era bw'okkakkana ng'omuntu abadde ayina byakuvuma oba ng'ayomba ogenda okulaba ddakiika ntono ngasse naye leero obutali bumu buleetebwa nnyo abantu nga beegulumiza bagamba ezenkanankana n'ebisiki batulabadde ekyokulabirako ekya Yesu Kristo bwe yakkakkana naddala mu Bafiripi essula eyokubiri alaga nti yakkakkana ne yeggyako ekitiibwa ekyoggulu singa yajja n'ebitiibwa bye eby'omu ggulu nga byayogera nti nze ndagira kubanga nze nava mu ggulu nze nabatonda Yesu yatutonda bayibuli ega nti wali kyakolebwa watali naye bamugamba olwo ne babatuka n'omugamba nti laba oyo alabika akozesa n'amaanyi ga Beelzebuli n'asirika waliwo eyamukuba oluyi n'amubuuza lwaki oddamu bwotyo Ssaabakabona Yesu n'agamba badde simanyi nti ye Ssaabakabona naye nga Yesu yennyini tukimanyi bulungi nti ye kabona waffe asinga obukulu naye yekkakkanya kwegamba mu ngeri n'agumiikiriza singa naffe twala ekyokulabirako ku mitendera gyonna ne tukkakkana twandibadde n'obumu nina kyeŋŋamba omanyi ettivi omuntu kati kwatulabira erina epeesa naye epeesa eryo it is a single button naye olulinyiga bwoti sifuddeyo oba olinyigisa limooti oba olinyigisa ngalo naye lijjako ebintu byonna ne lijjako ekifaananyi ne lijjako eddoboozi kwamba buli kintu kyonna kiva ku just a single button kakati batoni emu yokka Yesu Kristo akomyawo ebintu byonna nolwekyo source of unity ensibuko y'okubeera obumu
Yesu Kristo single button Yesu Kristo bwajja n'abeera mu nze obumu bukomawo naye alina ebintu ebyo byayogeddeko ebyansanyusiza yagenze n'agamba nti eriyo ebintu bye tugayalirira ng'ali mu ggwe oba ng'ali mu mmwe nga ffenna tulimu naye yalisookedde mu nze nga tannagenda mu balala kubanga bwe naamusindika eri nga nze mmweggyeko ate nja kubafuukira ekizibu kati kyetaga ng'atulimu naye alina kyeyayogedde ne kinsanyusa yagambye nti eriyo ebintu bye tugayaalirira naye nga byalikoze nnyo obulungi ne tubeera bumu ekimu ku byo yagambye nti okimanyi nti tetwagala nnyo kuwuliriza balala njagala nze njogere ng'abalala bawuliriza naye bwe batuuka okwogera abatannamalayo nkitegedde komaawo atogenda wala nakitegedde kanaga nti ekyo sayini eraga nti tetuli bumu kubanga naga naye singa mpaayo akaseera ne muwuliriza ne bw'aba zaali waggulu ate nga musumba waga nti bw'osirika omuntu akka ne baba zaali waggulu naye ne muwa ebiseera n'ayogera byonna n'abimalayo ajja genda okuwunzika nga tuli bumu kambuuze katono nyawo okuwuliriza n'okuwulirizibwa kiriwo kisinga obwangu n'alibadde mpuliriza naye kizibu njagala nnyo bampulirize naye ng'ate ekirungi nze kuwuliriza naye waliwo kwewabuuzizza walinoga naye uniformity esobola okuyambako ku unity simanyi balaba bakiraba naye kunze ndaba ngaesobola okuyambako kubanga kino abasajja abatabuliki bano bagenda ne batema empale niwosanga nga yes bazitemye bonna bataddeko entalabuusi batera kutambula nga n'entambula eyagala okufaanagana kikulyetinga unity eddoboozi nga nalyo situfu simanyi ekyo kiyambako kityamu nate nakirabidde nnyo mu ngeri omanyi engeri gye twakava mu kulonda abasirikale balina engeri gye banyumiramu naye ogenda basanga nga ekya uniformity kyo kyekisoose mu maaso bonna kye bambadde kifaanagana oluusi n'entambula efaanagana nga buli kimu kirina engeri gyekigira naye waliwo lwobasanga olwa uniformity eyo nga kibaleetera okubeera united batya kubanga nali mu uniform kati ono bamuleetera akamere asooka kutunulira banne bafunye kati abalinda nabo ne basooka bafuna kubanga bali mu uniform balina ebibagatta nga bye bimu balina engeri gye bafaanaganamu kati baagala n'okubeera babeere united bintu babikolere wamu bwe balinnya emmotoka nga babatwala egindi nebagati gundi nga tannalinnya asooka alinnye kubanga balina ekyasoose uniformity nze ndowooza nti naffe ng'abakristaayo olwa uniformity eno nti ffenna tuli bakristaayo kyalibadde kitwongeramu ku maanyi amalala okubeera united atya ono mukristaayo munnange tulina gye tulaga so mbufunze Christ unifies us Kristo yatufaanaganya bw'amala tufaanaganya era yali tuyunitinze yasobola n'okutugatta butereevu wali Pawulo kyava agamba mubeeremu okulowooza kuli okwali Mukama waffe ti singa ffenna tubeeramu n'endowooza eyo whether we atuwaako ne kulinnya okuyitibwa omukristaayo kitegeeza nti olina akakwate kwani ku Kristo kati uniform yaffe yandibadde Yesu Kristo nga ffenna gwe tulabirako ndowooza awo muleetedde eddala ekinyusi kyetubadde tuli mu kuyaayaanira mu lesoni eno teri bantu basobola kubeera bumu okujjako nga batunudde ku kintu kyekimu sometimes ogenda obuuza abantu ndi abasajja baatandikira awamu kiki ekyabaawula amaaso gagenda gava ku kintu ekimu kati bw'oleese Kristo n'endaba ekiyinza okugatta abantu nekibazimba nga bali bumu bwekubeera nga ekyegombebwa kyekimu ekitunuulirwa kyekimu Mukama waffe Yesu Kristo katono nyesewo alina engeri gye yagambye nti omutima gulina engeri gye gukulimbamu ne gukulowooza ebintu ne gundowoozesa ebirala ne gugenda nga guwonsindiikiriza mpola mpola okuva ku kubeera united ne bannange naye singa omutima gwange ngufiisa nenguwa nannyini gwe Yesu Kristo kati munze ate atondamu ekintu ekirala ne ntandika okulaba nga okubeera united y'ensonga enkulu
okutabagana banange kati kyekikulu ebyange biri nga nabifiisizza nga gwe si kyekikulu nga si kyekikulu kati Yesu wange n'abitwala kati nampaamu ebikola ekikulu unity lwakuba ennaku zino ntwatira nnyo okugamba tigoberera mutima gwo goberera mutima gwo ate wali watya tyago goberera mutima gwo kyegukugamba naye olaba eyo idea nze lwaki sikkanya nayo yena ensonga nti omutima gwange bwe guba gulaba nze ate ndaba bulala waliwo ayinza okuga nti omukyala nze anyumirako ntumbwe nyingi omutima gwe omulala laga nti nze wendaba amaaso amagonvu awo sikola ki sivaawo kati omutima guno kyoyiseze omutima waga nti emmeeme katale kyesiima kyekola ki nti tulina okusiima n'okulaba n'okwegomba kwaki kwanjawulo so bw'osalawo ogoberera omutima ebyobumu oba obijjeewo kyavudde agamba nti omutima gulimba yes you cannot depend on heart n'osigala nga muli kimu kyovola nti wano focus ekyuseemu Tuesday yagenze n'aleeta ekintu kino kyadde kyakisoomooza nnyo simanyi mu Luganda ebakikoneko naye mind implant or mind surgery okulongoosa oba okusonsekebwa oba n'okulongoosebwa kw'abalongo kw'obwongo nti bakuteekemu kirowoozo that is implant bakikusonsekemu oba bakulongooseemu ekyo ekikulimu kiriwo kyewandyagadde ku bibiri nze kunongoosaamu ekindimu kubanga omanyi lesoni eno yadde yogera tuli mu filosofi obwobumu alinga eyabadde alaga nti omuntu naye oyo asobola okulongooseza ddala n'atuuka awetagisa Yesu Kristo kwa yasogeragiranya kompyuta n'omuntu naye awo n'asifutingawo n'avaawo mangu naga naye kati bwetutuuka kukulongoosa kyalibadde kitya nga Yesu Kristo wajja n'akola sajjale mu mutima gwange agiramu ddala akawuka ako akandeetera obutaba bumu n'akatwala so nga baba akunteekamu buteesi bagenda kunteekamu ekirozo kye balowooza nti kirungi naye ng'akawuka kasigaddeyo kitegeeza kajja kusigala nga kalya nga bwe walabika virus ne kasigala nga kalya kompyuta era nga wonyonyodde omu yabuuza ekibuuzo nti okukuba empiso omuntu n'okumulongoosa kiriwo ekyetaagisa ebbanga eggwanvu okulongoosa kutwala ebbanga liwanvuko ate okukuba empiso kaseera seconds oluusi ebiseera ebisinga ffe twagala byamangu naye kyenazidde wano Yesu ono oba tutegeraganye Yesu waffe mulungi ennyo kubanga bwankolako sajjale kyekiri kyawandika nti omanyi Dawudi ono bwe yali awandika mu kitabo kye ekya Zabbuli tebagituwadde wano naye yagamba nze ndi mubi nnyo nazaalibwa mu kwonoona naye ng'ate ayina obwesige nti Katonda ono asobola okunkolako sajjale omutima guno gwe nazaalibwa nago naagugyamu nampa omutima gwe neetaagira ddala kati kyenva neetaaga ennyo sajjale nfune omutima guli ogw'enjawulo ogusobola okumbeeza obumu ne bannange Yesu yekka yasobola okukikola amen the process tukega obumu buno okuzimbibwa ekyepointi gye mbadde njagala okuyisaawo nange nansonyiwa bannaye nange njagadde oli mutuufu mbadde ku pointi nti obumu tekutera kuba abrupt si kutera naye tekisoboka kyetaagamu okutwala nti omuntu ne muntu gw'ofumbiddwe oba gw'owasiza mwana wange wano muhanemuunu olowooza nti omutegeera nnyo mu kooti siipu egenanga wonna oyogera nafunye ekyanawe naye kati process ya compatibility ate bwe tuwanikire etwala akaseera natomera biki naye nga oluusi kyadde kyetaagaya kati kyekiba kyetaagisa ne Yesu Kristo tumuwa akadde atukolemu omulimu kyova olaba nze Yesu ono mwagala nnyo oba n'abalala bamwagala naye n'alisabye ffenna tumwagale kubanga yabeera n'abantu nga tebannayiga kye bayita unity naye n'abagumiikiriza nze singa nze nali Yesu oba Peetero saali mugumiikiriza nnyo
Petero no bakale naye Yesu waffe ono atugumiikiriza okulaba nga unit agenda atulongoosa agituulize ddala bulungi weerina okutuula atuuke okutunona nga ffenna tuli united. Yesu gwe njogerako. So kati totya gwali eyo alaba nti naye bannaye kusinza ku bye boogedde siri bumu n'abalala ndabika eggulu sikyalisaanira nedda nkyalisaanira naye Yesu agenda ankolamu omulimu mpola mpola. Yes, with the time nja kutuuka ebimu mbiraba emabega gyenvuga bwenti bwe nali ng'ekimu ekyakuleeteranga okubeera nga osunguwala nga nakyo nkivuddeko nga leero osimayiringawo na busimayiriza. So Yesu kamugumiikirize ankolemu omulimu mpola mpola nja kutuuka gye ndaga. Amin. Musumba ng'ogenda okuleeta ensonga. Waliwo illustration zino bbiri ozewo kamera yajja kuba atufuna bulungi. Bagamba nti waliwo kino nti ne buno bumu buno naye ne wabawo ne kino nawo bumu kati simanyi buno ne buno kiriwa ekisinga okubeera nga kinywevu. Ndowooza kino kiba kyakukwatagana. Kino kinywera nnyo. Tukwataganye. Waliwo okukwatagana ne waliwo n'okuliraana omutuno. Because tuli ku nsonga eya implant n'okusonseka. Okusonseka n'okulongoosa. Nti kino ndaba ng'ekyanguwa singa bagambye nti naye kino ate kino gye kikoma okwanguwa gye kikoma n'okwanguwa okwawukana. Yes. Naye ate kiri gye kikoma okulwawo okukwatagana ate gye kikutte tekita. Kyokka ndowooza kino kyetaagamu obugumiikiriza obwetoowaze nga bw'okyogedde naye bwe kimala ne kikakata kizibu okuzza emabega. Omusumba genda maaso weewaawo engeri gye tulunzika enteekateeka eno. Weewaawo bongedde okutulaga wano titwetaaga okubeera nga Yesu atuteekamu endowooza yeeyo era singa ffenna tutambulira ku yo the mind of Christ. Yes, twandibadde nayo. Yes, sebo. Waliwo ennyiriri wano bbiri njuza musumba ng'ogenda okunyweza ensonga ezo saba tukooneko. Yeremiya 2:7 lugambye era ndibawo omutima okummanya nga ndi Mukama era banaabanga bantu bange nange naabanga Katonda waabwe kubanga balikomawo gye ndi n'omutima gwabwe gwonna. Tasa process. Then tuddeyo ku Bafiripi wali yabadde Yeremiya 2:7 omulabi asobola okulukyalira n'ayongera okumanya ebisingawo. Then Bafiripi 2 olunyiriri olw'okutaano otuuka ku lw'omunaana agamba atya mmwe mubeerengamu okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi kya Katonda teyalowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda naye yejjako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu era bwe yalabikira mu mutindo ogw'obuntu ne yeetowaza nga muwulize okutuusa okufa era okufa okw'okumusaalaba. Okay, kati wano ekifaananyi kye batuteekamu kyekifaananyi ekitibwa ekyokusinza. Omanye ekigambo okusinza tukyogerako naye tetukitegeera bulungi kubanga singa tukitegeera kyandibadde kirabikira mu bulamu bwaffe. Okusinza kwe kusoosowaza Katonda mu buli kimu n'abeera ng'ali waggulu nga yasinga mu buli kimu. Era ekituleetedde obuzibu kwe kubeera nga ffe twagala okusinga kwe kuli okweyagaliza kwe twayogeddeko mu buli kimu n'oyagala gw'oyitewo ne mu maka n'oyagala okuba nga gw'oyitawo n'abaana newankubadde nga gw'obakulembera naye nga nabo toyagala ddoboozi yabwe lisituke. Naye newankubadde nga ffe tulina bye tukoze tulina obuvunaanyizibwa naye katusoosowoze ekigambo okusinza era ekigambo okusinza kino kyekirabikiramu obumu. N'olwekyo twandibadde tufaayo nnyo Katonda n'abeera waggulu owa buli kimu ekikolebwa. Sumba kyogerako ntya ekibuuzo awo Yesu yenkana ne Katonda. Ekyo kituufu. Bwe kiri is equal with God. Tuli ku ensonga egyogeddeko ey'okusinza. Njagala kugezaako okufunira ddala omutima
bwekyokulabirako ekyensonga gyogerako nti Yesu gwe tuli mu kugoberera mu kisinde kye ekyobukristaayo yenkana ne Katonda tewali kyonna Katonda kyali kyatali kituufu. but he's worshiping God ali mu kusinza Katonda in other words akkiriza ya asukkulumya oli kyebatengezako okwo just okoonako kubanga wano waliwo ekibuuzo kye baabuuza Yesu mu kwanukula n'agamba mu Matayo 23 nti oyo omukulu mu mmwe anaabanga muddu wammwe na buli alyegulumizanga alikakkanyizibwa n'oyo alyetoowaza aligulumizibwa. Matayo 23 olw'e11 n'olw'e12. Endowooza ya Kristo oba okulowooza kwa Kristo tulowooza kwa tuliko. Yes. Natunulidde endowooza ya Kristo ate ne mwagala nnyo engeri egyalabamu ebintu kubanga yagambye nti engeri ye erina engeri gye yeefiriza ebyayo ye ne yeefiriza ebibye Yesu Kristo n'abiwaayo sacrificing nakeza naga nti kati we bituuse ku lw'abannange obulamu kambute obulamu naabuta naga nti nja kufa ku lw'abannange kati omuntu okubeera ng'atuuka okuwaayo ebibye aba atuuse wala mu kwagala banne n'okulowooza nti ekintu kyalitambudde ng'abantu bonna mwebali kati eso ne mwogerako endowooza eyo ey'okwefiiriza ekintu ku lw'abanno si ya bulijjo kati bw'owulira etandise okubeeramu ndowooza ya bwakatonda. Awo wendeetera ekibuuzo kuba ndowooza twagala tunda ndowooza eno mu bantu ddala kati obukulembeze obwe buli mu kiti emu ku ndowooza gy'osobola okukoppa muganda wange n'obeera n'onyumirwa migaso ki gye tuyinza onokolayo kale ne bwe giba 3 oba 2 egiri mu kubanga you partake osikira oba otwala endowooza eno eya Kristo. Anti kakati sebo endowooza emigaso egirimu mingi ku mitendera egy'enjawulo. Nze nga Semaka kati nze nga Semaka bwe ndowooza mu kwefiiriza gamba singa nagenza okukola nenfuna omutwalo naye ng'abewaka nalese tebalidde oba tebalina kyakulya naye omutwalo nensooka ngusindika ku mobile money ne basooka bafuna ekyokulya kakati bodda nga bali baafunye ekyokulya olaba okomawo ng'abantu basanyufu olaba baga nti naye bannange omukulembeze waffe ono muntu mulungi abeera eyo n'atulowoozaako kakitegeeza ne bwologa bannange mbadde siwulira bulungi bantereyo akakopo ka cyayi kijja kwanguwa nnyo kubanga wasoose ne weefiiriza olimu endowooza erowooza ku balala okusooka ekyo kyekimpaliza okuwa Yesu wange ekitiibwa yejjako obulamu n'olwekyo ebimu ku bye tufunamu singa tukopa endowooza ya Yesu Kristo tutambulira mu bulamu obulungi kubanga bano abantu be nasizeemu bakomyawo kyekimu kikwanguyira okusiga essanyu mu bantu osobola oddifuna butereevu. Kati engeri gye tuli mu kiseera era tukyali mu kiseera kya kulonda abakulembeze enkola entuufu era eyandibaddewo kwe kubeera nga tutwala endowooza ya Yesu Kristo ku bukulembeze kubanga yagamba anaabanga omukulu mu mmwe anaabanga muweereza. Abakulembeze be tulonze ne be tugenda okulonda ne be tukyalonda tubalondera lwa nsonga emu kuweereza. Naye kasita ova ku ndowooza eno eya Kristo n'otandika okweyagaliza n'otandika okwekusa wekka atujja kufiirwa n'ekitiibwa kubanga ebiseera ebisinga abantu abeesimbyewo wano oba abayiseemu baagala nnyo bawa ebitiibwa naye bw'otakola buweereza mu bantu obuweereza bwo ne butalabika naye ate obuweereza ebiseera ebisinga bugenderamu okwekkakkanya n'oyita mu bantu n'obaweereza n'ojja n'ofaanana nga bo kati kiri Pawulo kyatugaa tubeeremu n'endowooza ng'eya Kristo kyekisaanyi n'okutuyamba mu buweereza bwonna era eyo endowooza ya Kristo kasita evaawo omuntu ne bw'aba tategeera nnyo bya Bayibuli naye endowooza eyo n'atagitambuliramu era ojja kulaba emabegakaawo ndowooza mwawuliranga nga bagamba waliwo omubaka wa palamenti omu yayimirira n'agamba nti nze simanyi Luganda nnyo naye nali simanyi nti ekigambo obwekitiibwa bwakuyita obwekitiibwa baba bakuvumye buvumi
kyekigambo ow'ekitiibwa kubanga waliwo ow'ekitiibwa eyaliwo nga bamuyita ow'ekitiibwa naye ayina byeyakola ebitalaga buweereza kati ate ekino ne kikyuka n'olwekyo singa tubeera bakkakkamu ne tuweereza mu ngeri nga yesu gye yayitamu ate tugenda kufuna ekitiibwa eky'amaanyi. Ono omusajja era yali omubaka wa paalamenti awe yafa naye yayatiikirira nnyo kubanga ye bwe yagenda mu paalamenti yakola kimu kusooka kuweereza ku muntu ono owa wansi n'akola obuweereza naye n'okutuusa kati bakyamwogerako. Ogamba omukwetowaza kuno kuba kati nze ntunulira endowooza yaffe abatuuze oba abantu nti nze kiri kyogambe nti tajja kunnyigira mu ttooke nange kankole ki kamulage kyennenawo nti ntera kikola nnyo nga nnwanirira kitiibwa kyange okiraba naye ate gye biwunzikira ng'okifiiriddwa naye so ng'ono eyeetowaza okimanyi nti ng'oggyeko mu bisigadde naye ne mu kyaki omuweereza ono alondeddwa kyalibadde kirungi n'akakkana naye bannonda mu kifo ndabanga ate gwe bawadde ebitiibwa kati nga njagala ate abannonze bampeereze banfunire emmere banfunire akatebe bampe ekitiibwa bannange buli kaseera kubanga kati nze w'amaanyi so nga ate yesu si kyayagala ye yali hambo n'amanya nti omukadde asooka alina kumala kulaba bw'otonjogerako nga abantu we bali olwo batompadde ekitiibwa so nga nze naalisembyeyo balidde batudde yesu kye yakola bwe bagenda kusembera abasajja ne beetunako nagati tufuneyo awo omulenzi omubibi byatunaaza ebigere bagenda okulaba masita ajjeeko ekkooti aleese amazzi awo mu bbaafu afukamidde nedda ssebo ebintu byaffe tobitegedde bulungi sooka otuule tufuneyo wanaasebula okukola ekyo naga nedda temukimanyi naye nze nina okwetowaziza ddala kuba nze muweereza ate mukulembeze wammwe kitegeeza twalifunye ekizampo ya yesu kristo nitubeera hambo mu makanisa gye batulonze weewaawo bwe banalaba nga nze omukadde nze omudinko nze ow'ekitongole nze kakkanye paka ku ttaka kati bali benkulembera kijja banguyira okumpuliriza n'okukkakkana aye nabo kenyininyini mu bulamu bwabwe nga bo banguyirwa okwewaŋŋana ekitiibwa n'okwagalana kuba bafunye ekyokulabirako ekirungi. naye ate waliwo nakino n'abaweerezebwamu bano nabo ate ennaku zino kati batuleetera obuzibu katugambe bagenda ne bakulonda oba ne bakusuumuusa ku ddaala badde associate ne bantwala oba okubeera district leader abantu ne batandika okunjozaayoza bamanyi nsituse eddaala kati nange nenkiwulira kati nenva mu bwetoowaze so nga bandibadde bansabira busabizi era ennaku zino tubadde mu kulonda naye nga omuntu alondeddwa n'alabika nga asuumusiddwa ne bamuyozayoza congratulation kati naye n'awulira muli nti ndi waggulu so nga ate endowooza ya mukama waffe yeegamba gy'okoma okuba waggulu gy'olina okukka. ayemwatu kituufu ekyo ekintu kiri temptive in a way kinyina n'okubanga bulijjo nkwanguyira okubuuza era nga nkuba mu kifuba twoloono omukadde wenkwata mu ngalo n'olowooza buyinza okukeera enkya nga kizibu nga mukadde kajango eyalinga akugwa mu kifuba nenkukwata mu ngalo nenkusanyukira olwa status kati nagakubuuza sikyagayina nja kukuleetera obuzibu kati nsobola kukola kaliwa kajjambo nga nkumanyi bulungi naye yesu mulungi ebyo byonna bitujjako kuba byatuwadde wano ekyokulabako nti yesu ono yali submissive yali hambo yali muwulize kakitegeeza singa ddala yesu tumukoppye obyogedde one yali mu kifaananyi kya katonda neyejjako ekitiibwa n'akissa wali neyekkakkanya that is ng'atwala omubiri gw'abantu ye kennyini nnyini neyejjako kiri ekitiibwa ekyokuba nga teyakulira obutonzi bwonna bayize ekyawukana ekya kristo nekya sitaani kyeyalina lusifa ye ate yayagala kutwala byonna ate ono yabyejjako bujja biibyo aisi n'ekisembayo akantu kano kankuteko nnyo nti naafe okufa kuli specific si kufa kuno okwaffe si kumala gafa okwa bulijjo kuli kwalina ensonga okufa okw'okumusaala okw'ensonyi
kubanga kwali kufa kwa abantu abali condemned nti oyo bayibuli egamba kolimiddwa buli awanikibwa ku musalaba kwegamba kyali kikolimo naye nakkiriza afe eri yadde waliwo abagamba nti okufa sikutya ekyokulabirako waliwo omuntu eyo ewaffe eyo ku kyalo yeetuze nga tumalako omwaka naye enziika gye bamuziiseemu nengeri gye bamwanguyirizaamu abantu bangi bakoze statement ne bagamba bannaye nange mbadde n'ekirowoozo ekyo mbadde naye siyinza kukikola bannaye omusajja yafudde mu nfa embi yaziikiddwa mu ngeri embi kati bakutema ne bakuteekamu tebakkiriza na kusaba tewabeerawo nakibaddewo naye kati omusaalaba mu kiseera kiri kyalinga kikolimo kuteeka ku musaalaba ng'obeera oswaziddwa nnyo ng'omuntu gwe oba abbye ekintu ne bamusibako ne bamussa amayinja kwegamba kati ng'okwetuga bayithawo okwetuga kwe kukiikirwa kubanga omuntu bamukuba n'embooko ne wakubadde nga mulambo ne basimaawo ekinnya ne bamusuulamu busuuzi tebamuzinze tebakkiriza bakaaba tebakkiriza biki byonna naye kati Yesu bw'abanga naye yakkiriza ku lwaffe abantu afe mu nfa eyo kigambibwa mbu babawanikanga mbu kigambibwa this kiwanuuzibwa oba mulamusa ekigambo ekyo nti ng'ofa oli bute nga bwewazaalibwa zino firimu ziteekako obuteesi kaweru naye nga bakuwanika ne bakubamba ku musalaba n'obeerako ennaku zonna n'oswala kirabanga kwe kufa kwajja offa nakukkiriza olw'omuntu n'olwekyo na buli muntu yenna omukulembeze buli mukristaayo yenna twandibadde twefiiriza ebitiibwa byaffe byonna nga Yesu we yeefiiriza ne tukkiriza okukola obuweereza ekijja kutuleetera obumu kwegamba the thought ekirowoozo kye tuli mu kujja wano bannaye kye twagala okgenda nakyo nti okubeera obumu kikwetaagisa okubeera n'endowooza ey'okuweereza so so okuweerezebwa ekyo kituufu ey'okuwuliriza so so okuwulirizibwa ey'okugulumiza so so okugulumizibwa naye si kyekimu ku byangu era naye twebaza nti ekyokulabirako kyaffe Kristo takoma kubeera bubeezi kyakulabirako naye asobola n'oku activating ekiri mu ye mugwo kituufu lesson yayina engeri bayibuli erina engeri gyajjayo ebintu bino kati ebintu bino si bye byangu okutegeera ekyoluzungu bagamba mystery kugamba okinyonyi kyama era bw'otandika okukkiriza nti Yesu asobola okunkolamu omulimu oba otandise okutegeera ku byama by'obwakatonda kyetulina okusaba Katonda ebyama bye agende ng'abitunnyonnyola tubitegeere kubanga bikulu ate birungi bitulinnyisa eddaala banze kwaliwo kwoyogedde nze nketwalidde era abasebo family life nange ndoza munampaayo ku akabaasa kanoko nti omutwalo ogwo bana gwolina gusindikeeka balyemu ekyemisana ekirungi onatuukeka bajja kujja mu stokisi nga bamanye gwe taata ofaayo ku lw'abantu ne bw'oneefaako wekka we onajja ng'okusi tebajja kulaba nakutikkula gomanya kama ffe yeebazibwe nnyo tuyanza nnyo tuyanzige mukwano gaffe kubanga otambudde naffe otuuka wano tubadde ne musumba wange mpanga Frank ow'ekitundu kiri ekyekakiri ate n'omukadde asooka owa Wakiso district wekanisa ye Wakiso mukadde waffe Hitler David mwebale nnyo mwebale ddala amina katusabe omutukuvu Katonda Taata w'omu ggulu tweyanziza kubanga ofaayo gye tuli laba otutuusiza ne leero nga tukyali balamu weebale okutukuuma okutuyisa mu biseera ebibadde ebizibu naye kaakano tulaba nga okyatuwaniridde tumanyi nga ne bye tulimu byonna ogenda kubikkakkanyira ogenda kubiwonya tukwebaza olw'ekyokuyiga kino kye tuyiza olunaku olwaleero ekitukubiriza okubeera abakkakkamu ekituyigiriza okubeera obumu ekituyigiriza okutwala ekyokulabirako nga kiwatwala era tusaba nga tusaba ekyo ekirabo okituwe tuggyemu omutima ogukaluba omutima ogw'okwegulumiza omutima ogweyagaliza otuwe Katonda waffe omutima omulongoofu tukwegayidde oyongere okukkakkanya Bannayuganda oyongere okukkakkanya emitima gyabwe
oyongere okugumya n'okusiba abo abalina emitima egimenyese bye basuubira nga si bye balabye ate katonda waffe ffenna tusobole okukwataganira wamu tusobole okutambulira awamu mu mbeera efaanaganako bweti yongera okubeera awamu n'ekkanisa yo eri obumu yongera okubeera awamu na buli muntu alaba puroguramu eno okwongera okukulindirira n'okukusabanga era buli anaakusabanga omuwulire wenye endwadde zaffe zonna tuteereze mu birowoozo ne tv eno giwa omukisa okusaasaana wamu ne Avento Media abalabi bonna buli anaalabanga katonda waffe asobole okutegeera obulokozi tubeere kubanga tukusabye okuyita mu nnyera ya Yesu Kristo mukama waffe Amen.